Yes, Faadi TV ujimbaniriza kade kano muhasibye mutya muri mutya ngenda kubasaba mu subscribing ate munyegene kane budget Faadi TV uji abali Saudi Arabia mbatumedeko nabasinza e Bahrain abasinza mu ggwanga lya Oman mbagamba nti muli bakabi nnyo kubanga mu followinga ekifaananyi kyose kubanga olengera ekifaananyi kya kiruko bya kamba byemu kwe byadde wali ku fita Labonita rape abana bazude ekifaananyi ekituufu ekyabaddewa ku fita Labonita obwedda rape bakwese ebintu bino naye munnange abaana bamaze ne basomola ekifaananyi bakwaki ne bakiteeka ku social media era kitambula mpolampola rape show yamusaze rape show yamusaze okusinga okubanga kyewuusa ne kusanyuka ku TV kwakola tibabitaddeyo bali tibabiraga live nga bate basinga kulaga byani bya Azizi Azioni kwegamba yatuteko rape abantu rape yakola ensobi nakola ki nateka olunaku lwemuno ne Azizi Azioni lwabadde ategese ku Serena audio rape abantu babaddeyo naye nga batono ekivulu kya musaze era nga basinga ne bagamba nti rape oba ali we Bamulozze abasinga babitaddemu eddogo abasinga bagamba nti oba osanga ali we Bamulozze abamu bagamba rape alina okudda nakola ki niyetundira lubuwa nakola ki naddamu namugata mu aromatiki kubanga rape tanatuuka ku mutobo etandikawo kibiina kivula ba show yamusaze kubanga aromatiki ezetikeka shows ng'ebiseesenga ne wabeera waliyo ekivulu kyonna ekiranga aromatiki ekola ki ejjuza bagamba nti rape yaddewa mu aromatiki akole ki asabe lubuwa Ahmed akole ki addemu amuhingize mu kibiina kya aromatiki ekitali ekyo akyabulamu abana ku social media basinga bagamba nti akyabulamu rape akyabulamu bositona information etambula ku social media social media zino tukuli kwatambika laga kiki kyabadde ku show ya rape teriyo era n'ekifaananyi kino abaana basomole kisomole era kitambuzibwa ku social media ekifaananyi kino ekifaananyi ekyo ekya fita Labonita basomode kisomole lwensonga nti rape yaganye okukola kyaganye okubanga abipostinga kubanga bijja kukola ki bijja kumuswaza n'atamanya nti waliyo abajja okukola ki waliyo abajja okubisomola bakole ki babiteeke ku social media bagita Faadi TV ogisubscribe atonyigene kale bagamba nti rape yabadde akyabulamu okukola ki okuteeka show ku fita Labonita yabadde akyabulamu ate yakozesa binakola ki n'ateekateeka ku lunaku lwe lumu ate nga ne Azizi akoze ki ategese ku Serena Hotel munange ebyo bitambula akadde kano ku social media bagita Faadi TV rape ebintu byatambudde bulungi Mukazi Wattu essaawa zino kyaliko yakimanyi ebintu tebyatambudde birungi ebintu byazingamyemuko rape ebintu tebyatambudde bulungi nga bw'okiwulira abasinga abagezi gebamuwadde bamugambye munnange genda oddewa mu aromatic entertainment okyabulamuko kubanga olaba nampijja akyaliyo ate nga nampijja wamusangayo n'olaba nampijja akyaliyo naye gwe ovayo sewotike gwe yakamanyi komanyise mu kuzannya firimu rape gwe abasinga bagamba nti rape yewaggula mangu okutandikawo ekibiina ekikye nga ne bannampijja ebbanga lyamazeeyo akyazanya n'aromatic entertainment ng'olaba Nabatanzania yava mu aromatic nera yakkamukko lwakuba Nabatanzania ekyamuyinza yali afuna endorsements zaali nnyingi nnyo kampuni nnyingi ezo azikola ki ezimwendosinga ezimu n'azikolera obulango zigo TV bwe bityo naye kati rape Mukazi Wattu bwe yavudde mu aromatic yakoze ki yakuliisinzewo kibiina kiki ate nakola ki n'ategeka ate ne show ekibiina ekyo yandisoose nakola ki n'akimanyisa abantu ne bakimanya n'alyoka n'azimba mpolampola ekintu kye mpolampola n'akizimba mpolampola n'ate yatandisewo ekibiina ate omwaka gwe yatandisewo ekibiina gwennyini ate n'agala apulimiyeringemu firimu ate ateke ku fita Labonita ate n'aleka ku fita Labonita ate ng'ajjukiranga ne Azizi Azioni nga naye yakoze ki nga naye yategese n'olyoka olaba obuzibu super mbagambye ebifaananyi tebimala galabika naye abaana bakisomodde ekifaananyi kiri ky'olengedde engeri byabadde mu fita Labonita amabanga gabadde mayitirivu bitya ekyo kyaganya okukwatayo
bagamba nti automatic yamuyambanga ku nnyo yayangu okugamba okwewagula okuva mu automatic yavaayo mangu nonkwada abamba bitaddemu ddogo nti waliwo amuloga Rape teyakiwadde bulungi kaseera kawera teyakiwadde ebbanga liwerako okubanga akola ki yeeteekateeka okubanga amanyisa bulungi abantu ekibiina kye ekyo ekyabazannyi ba firimu n'alyoka akola ki n'alyoka ategekawa ku theatre Labonita ndowooza olengera ekifaananyi kyekyo ekitambulizibwa ku social media ebintu tebyatambudde bulungi ebintu byagaanye bagita fa ADTV gisubscribe batonyeggane kale mwabeera bulungi mbaagala nnyo sigala nga ofollow